the Son, and the Holy Spirit. And with that, by the virtue given to me as a minister of the gospel, the authority given to me by this church, the authority given to me by the government of Uganda, I right about now declare to you Musoke Siraje and Kebilungi Kezia as husband and wife. Therefore, what God has put together, let no one put asunder. Kanchitemu mu Luganda, nangirira omwami n'omukyala Musoke Siraje Kebirungi Kezia ng'omwami n'omukyala. Ekyo Katonda kyagasa awamu, walebe kubaawo omuntu akyawukanya. Amen. Amen. Hallelujah. Kati nno ke kaseera akalindirire era akalagaane. So nze bansabye naye ngamba musumba kyogamba kye tugenda okukola. Right now, Siraj, you may kiss your bride. Bakinsabye nkibawadde. Muwehaga kale mwongere. Amina. Bangambye Katonda tetuba tufumbiddwa ate lwaki tutya tetukola mu bubbi. Amina. Amen. Ngenda kusaba abazadde ba Siraje Kebirungi njagala odde ku mukono guli ogukwate nga ene kulazi